buruno nsonze kedede basirise buhuru kutumu kutubuleke butukegwe duke kudekoli pide nkududensa budenja gudeja gure kuyize nkudedenta budodu dimo kadudenka sukeruga furobo mibadudenji livoko podele rapisi kutuge don't do this at home. The agent akurukuta X media, the agent akurukuta representing Savam Music SMX vera ku YouTube channel bana abayaye bakabi kitalo nnyo kitalo ddala. Omulambo gwa Lukwago Henry eyafiire Saudi Arabia mu kabenje gutuusiddwa mu ggwanga erya Uganda. Ate ye Alien Skin yamaze dda okwewa engule award zonna mu ggwanga erya Uganda neza female artist nga tazitalizza amakulu mu kyo ye female artist of the year guno gwe tuli mu kubeeranga tumalako. Kyokate Faridah Nakazibwe Akiguddeko ku social media abantu ebatabukidde baawe nkwaniriza nnyo wano ku SMX media nange mu SMX wano tubane updates buli lunaku buli saa. Story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikunti stories after tuzi converting and zibeeranga ziwewoka data wo alime kubeeranga agenda mungi. Kankusaba subscribing onigene ku notification bell eyo tojja kubeeranga omisinga updates naddala nga zino. Gwe wenna omuntu ali eyo ng'olina omukolo gwo gwa kwanjula mbaga graduation oba omukolo gwa buli kikanga wandiyagadde ba videographers ab'omulembe okukwatira omukolo gwo kuba bukubiko eyo ennamba y'essimu. Naawe omuyimbi yenna ali eyo ng'olina oluyimba lwo lwa audio wandiyagadde okubeera ng'olukolera video ey'omulembe bwakubiko ennamba y'essimu ebintu ebikwasagana ne videography tujja beera nga tubikuyambako mu ngeri ennungi ennyo ddala. So katutandike ndowooza tutandikire wani katutandikire wa Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe olunaku lwabadde lwaggulu bwe yavuddeyo era waatu n'ateekayo ebifaananyi bya bbaawe ne muwala we ng'ali mu kubeera nga ayagaliza muwala we ebibuuzo ebyakamalirizo ebirungi. Bazadde bangi bavuddeyo okubeera nga bawishinga abaana baabwe success mu bibuuzo bye bagenda okubeera nga bakola ebyakamalirizo. Era bw'atyo ne bba wa Faridah Nakazibwe yavuddeyo okwagaliza muwala waabwe ebibuuzo ebyakamalirizo ebirungi. Neera munnange kubeera nga amwagaliza ebifaananyi byafulumye n'obutaami ne busobola okubeera nga bufulumirako. Mu kubeera nga bifuluma abantu ne bagamba mwana wattu bulijjo ono yakwasaganya ensonga za Faridah Nakazibwe nanti mu kamera tutalamu Faridah Nakazibwe n'abaana be. Sometimes ne tutwala Faridah Nakazibwe ne Brunoke, sometimes ne tutwala Faridah Nakazibwe n'abaana ba Brunoke oba sikyo n'abaana be. Naye bbaawe bantu batono nnyo ababadde bamumanyiiko naddala oyo gwe yazaalamu abaana. Omwana wattu abantu olwamulabyeko batandise kubeera nga beewuunya. Naye social media yakutte omuliro buli omu ng'ayogera kiki ono bogere baduduma we bogere wama bimu bigulikika ebimu tebiwulikika kugamba nga balinganga abemulugunya n'ogamba gwe yemulugunya ku wa munno obuto ali tumulabyeko. Ensonga eyo nange nenjikuleeta osobola okubeera nga omwerabirako. Nange ensonga eyo ngenda kubeera nga njikomyawo. Ebisigadde osobola gonaawo okutolotolomaawo mu comment section n'otubuulira kyolowooza. Eyo nga tuvudde ate ye Alien Skin yamaze dda okwewa engule z'omwaka guno eno zonna kadongo kamu hip hop reggae raga best video artist of the year, best female artist of the year, best female upcoming of the year, best female song of the year, best collab of the year. Yonna category gy'olinza okubeera nga olowoozaako Alien Skin zonna category azeewadde kubanga abuuziza naga mukyala kyalina oluyimba ezisinze ezange nga tewali mukyala kyakubye okusinga nze nga tewali amakulu mu kyo nayo category babeera tewaliwo mukyala yenna akubye kusinga nze Alien Skin kanzeewe amakulu mu kyo Alien Skin bwatyo engule zonna n'azikukumba bukukumbi. Kankutereko Alien Skin ng'akukumba award zonna mu ggwanga erya Uganda. Kuba female artist of the year nayo nalabye bakulonze nga gwagikulembedde. Kati mukazi kyansinza okuba oluyimba guno omwaka. Tewali. Neya female yange. Tobola twakutadde mu top 100 artists tokyali top 10. Abeka 100 Pro Max. Omugolo bajje kujja awadi Sibenga chagwa. Omukulu akayanidde female artist of the year award mujimuwe. Bulika award female artist of the year. Omukulu agikayanidde mujimuwe nayo. Ate ya gospel. Amina. Gospel amina. Chibanda ama gospel. Gracias. Gabe tunaye wali. Opina na wadia
upcoming president of the year. Upcoming president. bazigabirako award. Eyo yawedde teriiko kuvuganyibwa. Tebagivuganya eyo yawedde dda. Teyo nga tubuddeyo mawulire gabadde gannaku nnyo nnyini ddala okuva we twafuna amawulire g'okufa kwa Lukwago Henry Saudi Arabia yafiira mu kabenje gyabadde miranga na biboobe ng'omulambo gwe gutuusibwa wano eno mu ggwanga erya Uganda. Story nagikolerako wano eno ne nkutegeeza naffe omu akwasaganyiza emirimu gye Saudi Arabia bw'atyo yali afunye akabenje era bw'atyo n'afa. Okusinziira ku information gye nafuna kyali kiraga mbu nga ono abadde akwasaganya mirimu gya delivery n'era n'afuna akabenje. Omulambo gwe ntegeezeddwako mbu gutuusiddwa wano mu ggwanga erya Uganda era bw'atyo enteekateeka z'okubeera nga bagenda okuziika ziri mu kubeera nga zigendera ddala mu maaso. Justin njagadde kubeera nga nkutuusaako updates engeri wano eno story gye tutagikomya mu kkubo ffe tugigusiza ddala paka weekomekkerera. So wano ku SMX Media we tusobodde okubeera nga tukikola. Kankusaba subscribing on ngene ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino.